Abantu b'e Nebbi nga bakulembeddwa mu Minisita Fiona Nyamutoro basuze bulindaala okwaniriza Pulezidenti Museveni ng'agenda okukuyega akalulu olunaku olw'enkya Nebbi ne Zombo. Mu kiseera kino ebbogomo ly'amaanyi mu bitundu ebyo. Nyamutoro ategeezezza nti kyenkana Pulezidenti Museveni ekitundu kyabwe agenda kuba tanoonya kalulu wabula bagenda kuba bamwebaza bwebaza olw'ebirungi by'abakoledde. For us in Nebbi, we are celebrating his existence. In Nebbi, actually, he's not coming to campaign. He's just coming to wave to his people and thank them for the overwhelming support that they have already offered him. Agamba nti emyaka 2 egiyise baali tebafunanga ku muntu yenna alondeddwa ku kifo kya minisita, naye Pulezidenti Museveni yakibagondomolako bwe yamulonda ku kifo kino. And many other appointments that have happened in the past 2 years that we are grateful for and hoping for more. Bategeezezza nti gavumenti yabazimbira power station esaasanya amasannyalaze mu bitundu bya West Nile era tegakyavaavaako okusaako enguudo ezikoleddwa ate nga n'enteekateeka zigenda maaso ez'okubazimbira ekibangirizi kya bannamakolero. The President was last here on the 3rd of August 2024, last year, where he commissioned Nebbi substation and officially connected West Nile to the national grid. Omubaka wa Padiere County Isaac Otimigeo agambye nti ku mulundi guli Pulezidenti Museveni mu kitundu kyabwe yawangulira ku bitundu 68 ku buli 100, naye ku mulundi guno bakwongera okumuyiira obululu era basuubira nti ajja kuwangulira ku bitundu ebitaka wansi wa 45 ku buli 100. Abantu bonna bamaze okulaba kiki kyetufunye mu biseera bya NRM. Kati basi muzirabye, basi zitambula ekiro kyonna esimbula Kampala saawa emuze ekiro nevuga ekiro mu Karuma ewalinga Konyi netuuka paka wano. Tutukyalina bintu byonna ebikwatagana ne security. Bagamba nti kyebagala Pulezidenti okubakolera kwe kusuumusa eddwaliro lyabwe okulituusa ku mutendera gw'eddwaliro eddene, okwongera okubazimbira amasomero n'okusingira ddala baagala abantu abaakosebwa olutalo olw'omumpembe Yosefu Konye omwali okufiirwa ebintu byabwe ente zibaliyirirwe. N'ekirala eddwaliro lyaffe wano ya Nebbi General Hospital tuli mu kumusaba bagifuule referral hospital. N'abavubuka n'abakulembeze mu bitundu bya West Nile basiimye Pulezidenti Museveni olw'okubateerawo ettendekero lya West Nile Presidential Skilling Hub erisangibwa mu disitulikiti y'e Zombo lye bagamba nti likoze kinene okukyusa obulamu bwabwe. Ettendekero lino lirimu abavubuka abasoba mu 1,000. Mu bano mubaddemu abayiga okukola engatto, abayiga enviiri, okufumba, abayiga okuzimba n'ebirala. Wala kusiba enviiri z'abantu ne okukola kunjala nenimanye kukola ki kwetkominga sima mukama waffe tata waffe wabona Yoweri Kaguta Museveni. We shall put him on the seat. President Museveni oye. President yaladde ne sente musako omwana wamala okusoma wano bayina bwe bagenda ne bajjawo akasente ne bakabawola ku sente ntono nnyo ayina baba kukibitandikira. Aradis Warua omu ku bazze okulambula ategeezezza nti kino omukulembeze w'eggwanga kyakoze ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso bitangaafu. Nva kulyako ku keeke ezimu n'endyako ku cookies ze bafumbye. Oh my God, biwoomera ddala. Robina Nantale, Aida Nakazi ne Shamshad Nalujja be bakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV.